Kano ke kaseera kalipota yembeera y'obudde wano ku Star TV omwanjuzi Agnes Nalukwago. Enkuba yatonye mu bitundu ebitali bimu eby'eggwanga ng'era ziweredde saa 3 ez'okumakya. Lira efunye millimeters 13 n'obutundu 5 so ng'ate Kasese efunye millimeters obutundu 6. Betula ku kifaananyi ekikubiddwa ku ggwanga lyaffe ku nkya ya leero tulaba nti ebitundu ebyo ebiriranye ennyanja Kyoga sako n'ebyo ebiri mu nnyanja Nalubale bibadde bya kiddedde era nga bifunyeyo ne kunkuba olwono ewasigadde omusana ne gwaka nga egukubakubamu. Olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi omusana gwase nga egukubakubamu so ng'ate ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale byafunyeyo kunkuba. Kino nno kiviiridde ku sseruwandula mpewo ezisindika empewo mu nsi yattu okunafuwa era nga ze ziviiriddeko omukubo gw'enkuba okusaasaanira mu masekkati ga Ssemazinga Africa. Enkya ku makya tusuubira ebitundu ebyo ebya bukiikakkono ssaako n'ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale okufuna olunywankoko olwono ewasigadde omusana gujja kwaka nga wegukubakubamu. Olw'eggulo tusuubira ebitundu ebyo ebya bukiikakkono buvanjuba ssaako ne bugwanjuba okufuna oluwandagirize era nga ebbugu mu Kotido tusuubira okutuukira ddala ku Celsius 31 so ng'ate ku mbalama z'ennyanja Nalubale tusuubira omusana okwaka nga egukubakubamu era nga ebbugu lijja tuukira ddala ku Celsius 28 mu nsozi ez'Ekabale lijja tuukira ddala ku Celsius 25. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Tokyo, Addis Ababa ne Lagos tubisuubira okufuna enkuba so ng'ate enatonya mu Lagos ejja kubeera muno kubwatuka okw'eggulu olwono ebbugu mu Washington tusuubira okutuukira ddala ku Celsius 29 olwono mu Nairobi lyo lijja tuukira ddala ku Celsius 26. Nsigadde ndi Agnes Nalukwago n'enkya tulindirire wano ku Star TV emunyenye y'eggwanga obudde bwe bumu.